Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, good day. Muli muti eyo bassebo ne bannyabo. Nze Nnaalongo Nalubaale nze mbabuuzaako nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe ku kizinga Bugaba Ssese. Essaza Ssese tubeera mu Buganda wano mu Uganda ey'awamu East Africa, Africa tuli mu nsi muno. Okay? Mwebale kusubscribinga, mwebale kusharinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga, mwebale contributions zonna, donations, bannange muli basuffu of all things, mwebale kubeera mu class. Kikulu nnyo okubeera mu class kubanga ebintu bino tukuze tetubimanyi. Teri abitubuulidde, tutuuse ekiseera, we invested so much mu kusoma, mu kubeera n'emikwano, mu family, mu bintu ng'ebyo, and we are certain nti si byakuvaawo naye ate waliwo kye twerabira. Kye kiki? Byebyo batasomesa mu kibiina, byebyo bakadde baffe be baatukweka, mwe muli obuwangwa bwaffe. So butuvaako mabega nga bujja butulondoola kukakana nga tubakanye bulungi ne butufuukira ekirala. So kati kye kiseera tutandike okumanya. Olwaleero mu kanyomero kaffe kano ekikolo n'eddagala, njagadde tutunuulire eddagala lyaffe egganze nnyo naddala eri abalwadde ba sukali. Bannange abalwadde ba sukali n'abalwadde bano bampewo zinnuma simanyi kiki, naye buli lwe ntuuka akawungeezi ng'omusujja gungwira nga nfuna ekitengo. Ebyo ebirwadde bwe bito ebitategeerekeka ebyo, eddagala lirino baliyita mululuza. Bannaffe abanyanyimbe baliyita bitter leaf. Omululunza kati kakola omuti nga si munene nnyo, kasobola okuwangaala wakati w'emyaka 5 ku 7. Kakaawa, kakola kiragala omukwafu, ebikoola ebitoototo biba bya kacungwacungwa. Omululunza ddagala nnyo, gusobola okukola meters nga 2 ku 5 obuwanvu bwe guba nga gukuze bulungi. Ekikuta bwe guba omukulu kibeera rough, bwe guba omuto kibeera smooth. Bannaffe mu western countries nga Nigeria, Ghana bo bagulya ng'enva, naye ffe wano tugutya gukaawa. Era bajjajjaffe baagukazaako erinnya erya mukayirambogo. Kale bwe tuba nga tutunuulidde omululunza guno, ebikoola bino ebiri fresh bye bisinga okukola era lye limu ku ddagala ekkulu ennyo erikolebwamu eddagala erijjanjaba omusujja naddala ogw'ensiri oguyitibwa malaria. Omululunza guno tugunywa nga tuyina ebizibu mu mbuto omwo. Omanyi tutuuka ekiseera embuto zino ne zizaala emize, lutumbiiratumbiira, lusiba kigaasi, lukola ki? Olya emmere tetambula, egugunga bugugunzi. Nnywa omululunza, guyenge bulungi, gusengejje oba gublendinge, gusengejje ogunywe. Eryo nga bwe tugambye nti malaria is a parasite infection, so ebirwadde ebisinga ebireetebwa parasites, omululunza ddagala. Kazibeere zino ez'omu lubuto, ebiwuka by'omu lubuto bino naddala baana bitera nnyo okweragira mu baana, n'omulaba nga yeetakula emmanju, mululunza ddagala. Ebiguuna, okukolola, ssenyiga, nnyo omululunza. Hormonal balance mu bakyala, nnyo omululunza. Era gukontrolinga nnyo hormones z'abakyala. Omululunza ddagala ddungi nnyo. Eriyo abagamba nti
baagala okuboostinga immunity. Omululunza ddagala nnyo eri abalina ensusu ezisiiwa, rashes, eczema. Kozesa omululunza. Omululunza gwoza omubiri gwonna. Tuzze tusoma ku ddagala eryoza omubiri nga of which ojja kusangayo eddagala nga bagamba eryo lyoza mu byenda, eryo lyoza lususu, eryo lyoza musaayi, naye omululunza gwoza buli kitundu kya mubiri. Ebyo bye mbagamba biri scientifically proven. Omululunza gujjanjaba hepatitis B era gujjanjaba pain eri associated ne AIDS. Omuntu ayinza okuba alina AIDS naye ng'alina obulumi obw'enjawulo bw'afuna. Kozesa omululunza. Omulandira gw'omululunza gujjanjaba amannyo. Abantu abatambulira mu mpewo amannyo gabaluma nnyo, naye gwe weekwata omulandira gw'omululunza gujja kukuyamba ku nsonga eyo. Omululunza gulongoosa omusaayi era ne gukutooninga, kwegamba ne guguzza mu mbeera. Eri abantu abalina omusaayi nga gukulootinga, gudduka nnyo, oluusi red cells zisinga white cells, kwegamba nga waliwo imbalances mu musaayi. Omululunza gujja kukuyambako ku nsonga eyo. Eri abakyala ng'atuusizza okuzaala naye ng'ebisa bibulaabula, omululunza ddagala. Nsuubira ekyo mukitegedde. STDs, gonorrhea, syphilis, biki ebyo byonna kozesa mululunza. Omululunza guno guli anti-inflammatory, kwegamba bw'obanga ofuna okulungula kw'omubiri. Eri abantu n'akuma ebbugumu eritategeerekeka, oluusi mu bibatu by'engalo, mu bibatu by'ebigere, oluusi mu mubiri gwonna, nywa ku mululunza. Guli antibacterial, gulongoosa ekibumba. Omululunza ate buli ddagala erikola ku kibumba ebiseera ebisinga likola ku nsigo, likola ku mutima. Kaakati ggwe alina ebizibu n'ebyo byonna, mululunza gw'oba weekwata. Fertility, bw'obanga olina issues za fertility, omululunza gugenda kukolera bulungi nnyo nnyo nnyo. Omululunza gwekwate obe nga ogukozesa. Abakyala abatazaala, nywa ku mululunza. Twagamba nti eddagala lino egganda tuteekeddwa okulikozesa nga tuliddiŋŋana tusobole okulifunamu omuganyiro. Naye eriyo abantu ayagala anyweko gumu ebiri alekeraawo ate abuuze nga tebikola. No, tuliddiŋŋane. Eri abantu banneerabiralabira nnyo, nina memory loss bannaye, ekintu nakitadde wano ate kati nkinoonyeza wali, nina password 10 ez'okujjukira simanyi. Kozesa mululunza. Bano baseebaka bulungi, neebaka neegugunga, kola ntya, ndogootana. Kozesa omululunza. Omululunza gukola bulungi nnyo. Tugambye digestion issues zonna, kozesa mululunza. Fatigue, kozesa omululunza. Bano ba temperature ziraising ebitategeerekeka, fever whatsoever, oba fever eva ku ssenyiga oba fever eva ku ki, gwe kozesa mululunza. Kozesa omululunza gugenda kujjanjaba bulungi. Kaakati tutuuse ku kitundu kyaffe ekisinga obukulu. Gwe mululunza guno nga gujjanjaba sukali. Sukali bulwadde buli autoimmune, guba mubiri gwerumbagana na gwokka. Twagamba mu ndwadde zino ezituluma tulina endwadde za mirundi ebiri. Tulina endwadde eziva ku infection, amakulu nti ekiba kireese obulwadde obwo kiva bweru waffe, oba walidde emmere embi, oba wanywedde amazzi amabi. Kati ne tugamba waliwo n'ebirwadde ebiri autoimmune ng'omubiri gwokka na gwokka gwe gubizaala ne gubitondawo, era ne tugamba nti endwadde ezo eziri autoimmune ze zitambulira mu mbeera ey'abajjajjaffe, ne bakugamba nti empewo zikuluma. Kaakati ne sukaali ono ali mu ezo ze tugamba nti ziri autoimmune. Abasawo bagezesaako nnyo okwestablishinga cause y'endwadde ya sukaali, naye nabo bagitankana kubanga olwaleero bakugamba nti ate eva ku
pancreas nga tezaala bulungi, mazzi, insulini tatambula bulungi, ate taabsorvinga bulungi, ate takola ki, kwegamba ensonga ne zibeera nnyingi awo ze batuwa lwaki omuntu ateekeddwa okulwala ki, sukali, gamba omubiri gutuuka ekiseera nga guli insulin resistant, nga tegukyawulira, kwegamba ensonga ne ziba nga mpitirivu, naye ekituufu kiri nti obwo obulwadde bwe bumu ku bulwadde obutambulira mu mpewo. Obutambulira mu mpewo era tusobola n'okubuyita allergy. Allergy ze ndwadde z'empewo. Kale, omulwadde wa sukaali ogenda kukola otya? Kubanga omululuza guno ekyamagero kye guliko nti gujjanjaba sukaali ng'ogunywedde obala essaawa nti 1, 2 nga sukaali azzeeyo ku nnumu. Kyekyewuunyisa. Kati eriyo bannaffe abali ku ddagala erya sukaali. Kirungi nnyo n'osooka